Mikwano gogonyoko omanyi taatawo aliwa yani mumutunuzeemu kamera Badblack atabukidde omuwala wa Galaxy FM ayitibwa Flora anti yamugambye nti goyinza n'okulwaza mutabani wange era nga olina mulwadde wa sikosero lwa nsonga oli mutini nnyo munnange nno gye byaggweredde nga ba Galaxy ate baagala kubanga basuwinga Badblack naye simanyi oba banaamalako ate yoko brands ngenda bankutuusaako mwana muwala jacket gwe yalemeredde anti musono gwa kwambala naye nga ye fullfigure muyina maasawo awagidde ekyokubanga Don Asiyah oba bamusibe lwa nsonga asusizza nnyo okumanyira bamaama b'abantu ate ye Bobi Wine yakikoledde wayiswa ku mukolo gwe byonna mbirina maasawo ngenda bambikutuusaako mwana muwala jacket yamufuukidde jacket naye nga Pheobe ye tannaba kuzikiza naye nga kansooka okubaza gwe wenna omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe batina okusubscribinga darling beera ng'osubscribinga kona ku notification ate tubeere nga bugere tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate Hajat Kaloddo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita naye nga sinaba kwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo mwana muwala Pheobe abagambye temujja kumuwogganira lwa nsonga oluzungu terugula mmere n'abagambye mwenna bamwasamira mbonera tamanyi luzungu aluveeko abagambye ye mugwere teba oluzungu aguddemu lugwe ng'akuze so kati temumpolookera lugambo Pheobe naye nno yatabuse naye nga mu maaso awo ngenda bankutuusaako mwana muwala fullfigure anti ng'atunnyonnyola ku nsonga za Don Asiyah agambye oyo ye oba bamusibe lwa nsonga akamanyiro asusizza kangi nti omuntu oyomba otya ne maama w'omuntu eyafedda nti yali amanyi bino byakuma ku kapeesa naye kirabika ensonga zino fullfigure agenda kuba ng'azongerayo ate kamukulekere obeere nga naye omwewulira ku wamu ne Bobi Wine katandika butandisi itya natulunde ebigambo byavuma mina ku maama w'omuntu afudde n'okufa ne bannange gwe omuntu kiggwe oyayita omusiraamu saitaani gwe agamba nti owaana n'omufu yafedda siresoka kumulaba ku kapeesa ngera owaana n'omulambo bannange mbasaba ebintu ebyo bikome mu mwaka guno toyinga na bisira next year buli muntu wenna wooli weekube mu tooki bw'oba osobola okufumintiriza njagala ogende mu buliri olake ku buliri bugazi ofumintiriza wekka weebuuze byenkoze bingaseeko oba bintoddeko byenkoze binnyongeddeko ababina bemuntisisa kubanga mukama aba yakuba omuggo ala n'akuvaamu ne bakukwata ne bakuzza bano nga teweeyagalidde kitegeeza kikolimo ky'amaanyi oli ku punishment nabagamba omuliro gwokera ku nsi omuliro tegwokera mu ggulu waffe biba biwedde omuliro gwokera ku nsi abantu bali wano batambuza miranansi omuliro gwe gubookya naye tebanakiraba era baganya okudda eri Allah wabula okera ne weesiba obukaya n'olowooza nti ofukamidde n'osaala eswala 5 Allah nga bw'azigamba nga wali watasala n'emu nga Mungu amuwulira si buli afukamira awo oba si buli asiba mu kyaki kubanga okusala ng'ona ne sugida naye ng'ebikolero byokola tebiswaza obusiraamu enneeyisa yeswaza obusiraamu enneeyisa obusiraamu kiba kigasa ki kiba kikuyamba ki nenyo olina kulejjako obeera swaitaani so nze I think nti mbasaba tuteeke serious that word ebintu bye tukoze oba bye mukoze bikome mu mwaka guno okusooka nze nja kwetondera oyo yenna ali eyo nga manyi nti namukosa mukwogera muneeyisa mukola ki I'm very sorry nsobola baga nti ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu kubanga osobola okunoonya tasobya nakubula fena tusobola oba tutambulira mulamu oba okusobagana naye waliwo abaddiŋŋana mistakes ng'oddiŋŋana mistakes wavuma omulambo guli ogwa munno oguvumye maama wooli omuzeemu tata wooli omuzeemu oba omuntu n'akuwoninga kati nze mbadde mundaba nga mponinga 10 nemugalekera okugamba nti nze nkuzaala okujjako ng'olina ekiddako oyinza okwagala okunzikiza okuyingira mu byobugagga bwange oba okusumbwa abaana bange oyinza okuba olina kyobala okuneesibako nti nkuzaala ng'ate obikoleramu ebikolobero hobbi abantu ndi mu kusasula mpita mu damages nnyingi ndeka n'ogwokubiri negamba n'ogwokusatu n'ogwokuna bannange following the all world osobola okuba ng'olabibwa abantu emiliyoni emiliyoni omuntu omu wagamba nti ndeka praise omuntu oyo muleke tomufiirako that is 1 2 ekisuubizo kyenjagala okuwa mu bulamu
buli kadde ndibeerawo mu buli mbeera buli lulicha I will be your body okufa kwe kulitwawula nerinja lyo baby njagala olikyuse njagala nga bega bakuyita waiswa mikwano gyo gifuuse gyaffe na buli kimwe kyange kifuuse kikyo baby oli mulungi onyuma embaga kenkufunye sikyamaga ndi muteefu sikyataga oli mwezi ogutanaboneka kimuli kyandagwe kitananabika baby yegwensumbye omuva essanyu akabokisi kalabu mwetereka essanyu lyange simanyi na lusoga yenga ndabye buno mukwano kyusiza pipa muvimbe nyo balongo